tekyabaddeyo n'ogamba bonna kirabye naye nga ddala tekyakoze eki tewakirabye nga tekyabaddeyo olw'okuba olina bye weenoonyeza osobole okufuna amaanya naku kufuna sente ez'amangu. Allah subhanahu wa ta'ala sura eyitibwa Isra n'atwongera aya endala mu sura eyitibwa Isra sura Isra aya ya 17 sura ya 17 sura Isra sura ya 17 aya ya kumeka ya 36 n'agamba nti a'udhu billahi minash shaitanir rajim wala takf ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allahu akbar. N'agamba nti wala takf ma laysa laka bihi ilmun, nti owaye toyogeranga ekyo kyotalinaako kola ki kyokimanyiko, toyogeranga kintu kyonna nga tokirinaako kumanya oba oyolekedde okulimba. N'amaliza agamba nti ddala amatu amaaso n'omutima byonna ebyo omuntu ajja kukola ki kubibuuzibwako. Omumwa gukozesezza otya, amatu gakozesezza otya, amaaso omuntu agenda n'akozesa amatu ge n'awuliriza ebintu bye boogedde n'agenda n'ayongeramu ebintu n'ateekamu akatungulu n'ateekamu akanyaanya asobole okuba nga akola obulimba. Baganda bange b'ebitiibwa twewale ekigambo bulimba. Essula endala eyitibwa Ghafir essula ya 40 aya ya 28 Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza n'atugamba nti inna Allaha la yahdi man huwa musrifun kadhab. Allahu akbar. N'agamba nti ddala Katonda talungamya oyo abuuka ensalo oyo kalimbira nga gwe omulimu gwe guli awo kulibeera ng'okola ki ng'oyogera bintu bya bulimba, ojulira bya bulimba, ow'amawulire ga bulimba. Naam, era Allah subhanahu wa ta'ala n'agenda mu maaso ng'ategeeza mu suratu Tawba sura ya 9 aya ya 10-19 n'agamba nti ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. N'agamba nti abange mmwe abakkiriza muti Allah subhanahu wa ta'ala era mubeere naabo aboogera amaki aboogera amazima. Baganda bange b'ebitiibwa ekigambo bulimba kigambo kizibu nnyo buli womanyiza okulimba ne business tezigenda kutambulira bulungi. Buli womanyiza okulimba business tezigenda kutambulira bulungi. Abantu bajja gamba oyo muyaye situjja kustudiringa naye ate mwana watu oyinza okubanga nga toli muyaye nga muntu wakuwa sente zo zikwata bulungi ng'omuntu wakwesigisa bizinensi yo gitambuza bulungi naye ebyo by'okubeera nga owoza kirabika sente ezabadde mu safe. Ekyo kigambo kirabika ekyo kigambo olina okukyekola ki okukyegendereza kubanga oyinza okumaliriza nga oyogedde byensimattu toyogera kintu kyotayinaako bukakafu. Naam, toyogera kintu kyotayinaako bukakafu. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadith ngevako Ibn Mas'ud radiyallahu anhu agamba nti annabi sallallahu alayhi wa sallam ombaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agamba nti inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-janna. Allahu akbar. Agamba nti mazima ddala Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba bwati nga hadith evako Ibn Mas'ud ngagamba nti amazima gatwala omuntu eri obulungi ate obulungi ne bumutwala mu jjana. Omuntu abeera awo nga ye abeera omuntu ayogera amazima aba anoonyamu kulongoosa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu ayogera amazima aba anoonyamu kulongoosa naye gwe buli wobeera awo nga oyogera bya bulimba oba onoonya kwonoona ng'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wagenda mu maaso ng'atugamba nti omuntu agenda mu maaso omuntu amazima gamutwala eri ejjana era n'agamba nti omuntu agenda n'abeera ng'ayogera mazima okutuusa lwafuuka omwogezi w'amazima eri Allah subhanahu wa ta'ala. Era mu kitabo kya Allah n'awandiikibwa nti ono omuntu mwogezi w'amazima. Omuntu omwogezi w'amazima ne kuno ku nsi ng'amaze okuwandiikibwa mu kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala ne kuno ku nsi aba alabika era abantu bamwagala. Allah subhanahu wa ta'ala asaba malayika ne baseka mu bantu abantu abo ne baagala omuntu oyo abeera ayogera amazima. Omuntu kabe agenda mu maaso ng'ayitiriza okubeera ng'ayogera amazima abeera awandiikibwa mu kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala nti mwogezi w'amazima era n'abantu ku nsi ne bamulaba nti muki w'amazima. Wa innal kadhba ate okwogera obulimba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujur yahdi ila an-nar. Allahu akbar. Nti ate obulimba omuntu bumutwala
mukukola ebikolwa ebikyamu ate ebikolwa ebikyamu ne bikutwala okukola ki omuntu ebintu bimulaza muki mu muliro ebikolwa ebikyamu omuntu byaba anoonya okukola ng'alimba ate nga ebikolwa ebikyamu ebyo bigenda kumutwala muki bigenda kumutwala mu muliro Allah subhanahu wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagenda maaso ng'agamba nti omuntu agenda n'abeeranga ayogera bya bulimba okutuusa lwawandiikibwa mu kitabo kya Allah okutuusa lwawandiikibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala nti mulimba era n'abantu bonna nga bamumanyi nti oyo ku stage ya bodaboda yaawo Allah oyo musajja mulimba waliwo abasajja abagagga abamu sebo nga balimba n'agenda eyo ku fundraising nebatambuza akabbo nga bwe bakatambuza n'agamba akabbo nti omugagga bwati omugagga ajjenga n'abaako omugagga gwakeetisoba omuntu w'ekitiibwa oba MP n'agamba MP katugambe n'agamba nga prime minister waffe nyaffe nabbanja n'amugamba nti jangu nga weetisa akabbaako ntaddewo obukadde 5 naye nga si bwabiriwo nga si byabuliwo nga si bwa kashi omukazi wattu ow'ekitiibwa oyo yenna najja nga yeetisa akabbo n'akamuleetera mu maaso ge naye ogenda okulaba bagenda okumubanja ssente nga wayiseewo nga weeki omusajja agamba nti nammwe temulaba nze nali njagala kuweza ssente nali mu katemba gweoyinza okusonda obukadde 5 ku fundraising so obulimba bannaye tubwejjeko buli wolimba oba olina kyokola ki oba olina kyofiirwa baganda bange ab'ebitiibwa obulimba kigambo kinene nnyo kintu kizibu nnyo ekigambo bulimba kintu kinene nnyo hadithi z'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama weziri mpitirivu era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama hadithi eva ku Ibn Umara qala Nabi sallallahu alaihi wasallama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama agamba nti afra alfira ayara arrajulu aynayhi Allahu akbar ma lam yaturya agamba nti afra alfira obulimba obusinga okubeera obwewaggulu ennyo ng'oyo ye ssaabalimba yeyeetikisa engule y'okulimba ayara arrajulu aynayhi ma lam turya yewe musajja okukola ki amaaso g'omusajja okugamba nti galabye ekintu omuntu okugamba nti nalabye ekintu amaaso g'omusajja okulaba ekintu naye nga agamba nakirabye naye nga teyakirabye maanahu amakulu g'ekigambo ekyo ga hadithi eyo gamba nti yaqulu ra'aytu fima lam yara omusajja n'ayogera naga nti nalabye muzeeyi Sebuliba nalabye muzeeyi Kugonza nga muzeeyi nga namulabye namusanze anywegedde kawala ka muzeeyi kawala ka neighbor namusanze akanywegedde naye ng'anoonya kuttatana kitiibwa kye maalam turiya nga actually tiyakoze ki fima lam yarahu nga tiyakirabye naye obwo bwe bulimba obusinga okubeera obwaki oba waggulu ennyo era omuntu agenda kubonerezebwa olw'ensonga eyo baganda bange b'ebitiibwa ekigambo bulimba hadith endala hadithi evaku Bukhari an Ibn Abbas radiyallahu anhu an Nabi sallallahu alayhi wa sallama Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama tegeza n'agamba nti man tahallama bihulmin lam yarahu Allahu akbar nti kullifa an yaquda bayna sha'iratayn walan yaf'alu Allahu akbar Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ategeza n'atugamba nti man tahallama bihulmi lam yara nti oyo yenna alootolera ekirooto n'oyogera mbu naloose ekirooto naye nga tewakirabye kullifa an yaquda bayna sha'iratayn omuntu oyo bagenda mugamba asale akole ki asibe ekifundikwa wakati w'obunyinkuli obubiri obuntu nga ka particle very small particles between the two small particles bagamba osibewo kiki okole ki osibewo ekifundikwa katugambe wakati w'emigo gy'empiso ebiri eno mpiso nga neeno mpiso wakati waazo in the middle here osibewo ekifundikwa tojja kukola ki tojja ate nga togenda kikola ki kullifa an yaquda bayna sha'iratayn walan yaf'alu tagenda kusobola kikola
era ne hadithi negena maso ngegamba nti waman istama'a ila hadith qaumin wa hum lahu karihun subba fi udhunayhi al-aniq yawm al-qiyamah noyo yenna uliriza waman istama'a oyawuliriza ila hadith qaumin awuliriza emboozi y'abantu nga bakola ki wahum lahu karihun nga omuntu oyo nga tebaagala agiwulire gwe n'ogwa ku mboozi y'abantu n'otandika ogiwuliriza bakuyita kulumika mu Luganda n'ogiwuliriza nga you are spying on them nga tebaagala ogiwulire omuntu oyo bagenda mutonyeza ekyuma bino ebyuma nga bino ebya scrap babitwala kubisaanuusa ekyuma bagenda kisaanuusa nga bakitonyeza mu kutuuko baganda banga bebitiibwa twewala embeera zonna ezisobola okututwala mu bulimba hadith endala egamba etya hadith akhrajahu ibn Majah wa Ahmad wa an Abi Bakar hina qubidha amal ula Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yamala okufa Abu Bakar navayo thumma baka Abu Bakar navayo ngakaba amaziga ngakaba amaziga nayimirira mu kifo ekimu Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam we yali akoze eki we yali ayimiridde nayogera ebigambo bino nagamba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba qala alaykum bisidq fa innahu ma'al birri wa huma fil janna agamba nti mwana wattu mukoleki mbakuutira okwogera amazima fa innahu ma'al birri nti kubanga amazima gakola ki gali wamu n'obuki n'obulongoofu oba n'obulungi n'okukola emirimu emirungi wahuma finnari ate nga okukola emirimu emirungi obulongoofu okubeera nga oli muntu mulongoofu n'amazima bikutwala mu jjana wa iyyakum wal kadhba fa innahu ma'al fujur wahuma finnari ate Allah subhanahu Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama n'agamba nti mbeewaza obulimba n'azima ddala obulimba buli wamu n'obwononefu ate nga byombi obulimba n'obwononefu byonna byonna bya muliro baganda banga bebitiibwa hadith endala gye tuyinza okubanga tusembyayo wano insha Allahu ta'ala tugendeko mu kuwummula hadithi rawa maliki anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama maliki ategeeza n'atugamba atya agamba nti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama agamba nti la yazalu al-abdu yakdhib wa yataharri al-kadhb fatunkat fi qalbihi fatunkat fi qalbihi nuqtatun sauda nti omwana damu tagenda maaso kubeera nga alimba okwemanyiza okulimba okwo n'obeera nga gwe buli kaseera obeera oleera olimba buli lwolimba nga omutima gwo gutonyezebwako akatonyeza akaddugavu buli lwolimba nga mutima gwo gutonyezebwako akaddugavu akatonyeza akaddugavu buli lwolimba nuqtatu sauda etonyezebwa ku mutima gwo hatta yasudu qalbahu okutuusa omutima gwonna we gukola ki omutima gwonna we guddugala laga nti fayukutabu n'owandiikibwa fayukutabu inda Allahi min alkadhibina okutuusa wowandiikibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nti oli mubaki oli mubalimba baganda bange ab'ebitiibwa ekigambo bulimba kigambo kizibu nnyo kigambo kya butwa tukyewale omuntu agenda n'alimba n'akujuliza nti nga Nabbi Musa yalimbako Nabbi Musa tugenda kulaba ayina ebigambo byayogera nga birabikanga ebyobulimba mu hadith bigambo biri bisatu yayogera mu mbeera gye yabyogereramu nga birabika nti bya bulimba nga tugenda biraba naye abantu abamu babyesembesa nti lwaki olimbako kati ni Nabbi Musa nga yalimba omuntu ayinza okukkirizibwa okulimba yoyo mpozi ng'olimba mukyalawo ng'oyagala kutereeza makaago n'okwatayo akagoye olugoye lwayidi lukubuze oba oludde omukyalo omugulira engoye tuli mu lockdown n'okwatayo akagoye n'ogenda ku kyalaani n'ofuna akagoye n'okatwala n'omugamba nno nakugulidde olugoye luluno bali mu ddukola ki bali mu ddutunga lufaanana bwe luti n'ayongera okufumba n'anywerera mu bufumbo n'obeera ng'omulimbi naye nga ddala ku kyalaani teruliiyo n'omulimba n'obeera ng'omulimbalimba omulimbisalimbisa obuntuntu obutinitini
nabanga musobola okukuma omukwano kubanga Allah subhanahu wa ta'ala atamu ekigambo ekiyitibwa taraka abaganda bange ab'ebitiibwa tukatugende mu kuwummulako otuva mu kuwummulako insha Allah tujja kweyongerayo katini n'abaana abasobodde okukuba ku masimu ku simu yaffe eri ku screen bajja tukubirako insha Allah ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah wa kathara Allah min amthalikum wa antum bi khair kullu amun wa antum bi khair. Sahara muchuze mix kachusi semfumba sirintu bya malaga fumba tetucha fumba bino bimuyaya analya neda Sahara muchuze mix achuse ekijangala no banga bya pizza niremo oteka Sahara muchuze mix munyama omucharo omufumbo nawo wa hoteli wekwate Sahara muchuze mix ojja kukola teringi mi baby. Sahara muchuze mix kawoma kalina kawowo kakola gravy baba oli wa hoteli obogula kamukamu akanzali Sahara muchuze mix kali maduka ne supermarket zonna mu gwanga bwayagala okusubula Sahara muchuze mix jangu ku Magibit Traders mu kikubo eduka namba 15 Vinco Arcade hatanno jukira nti fetukola ne Sahara tanga wiziti eranga kati yafuna ne Q-Mark kuva mu UNPS kakaso mutindo kubesimu noti musanvu noti nya 598 526 akanzali Sahara muchuze mix kawoma baba. Liberty Institute of Business and Media Studies. Success, nothing else. It has been proven beyond doubt. Kuraba Liberty Institute okuboli mu line ya success. Bakakibaza kandi bakikora. Akaire niko kanuko kutaraba homugisa go kusoma amasomo gano. Business Studies, Purchasing and Supplies Management, Marketing, Accountants and Finance, Business Administration and Management, Journalism and Media Studies, Cosmetology and Hairdressing, Secretarial Studies and Information Management, Hotel Institutional Catering, Record and Information Management, Project Planning and Management, Public Administration and Management, Social Work and Social Administration, Human Resource Management, Entrepreneurship and Business Management, Information Technology, Tailoring, Knitting, Hairdressing, tuwera no mugisa gune go kusoma short courses nka Computer Repair and Maintenance, Filming and Editing, Computer Package, kandi oba masomo gano kona hokugezesa haruhu. Somera ha Liberty Institute oturuka n'ebipapuro ebihimbire kilo za future yawe yona. Bakora ebizamu bya UBTEB na DIT. Kandi bayina UBTEB Center. Ebizamu ne babikora asomera honyine busaho kuzunga. Haba diploma egumire hamwe na certificate kurabo mbasomesa abamani n'ebikwate byetagisa kukufore kyotabayire library, computer laboratory, production studio, photo studio, a demonstration hotel, standby generator, amaizi masanyalaze n'endya nungi muno haba ba boarding. Liberty Institute of Business and Media Studies nesangwa muhona municipality enyuma y'ekikari ky'omukama Harukurato Road n'okyahingura offices za human rights. Ebikiraho teresimu 0 mwenda 55 300 rundi 0 nkaga na munana kenda na munana 0 mukaga. Oine business yawe oine ebyokutunda rundi oine ebyokukora kyona ekwakwetagire abantu bamanye Bunyoro TV turoho leta business yawe ogitere abantu maiso ija orange naitu ha muhendo ogokengangana tuli ha chombeko kya Liberty Broadcasting Services harugudo rukujya Fort Potro opposite Centenary Bank Waima omukampala tuli kamo Chachira Road oba tuikira hasimu zaitu zinu 0 kenda na 5 5 na 3 oba 0 kaga na munana chenda na munana 0 mukaga oba 0 kinana na ina nkaga nemu ana na mwenda oba tuikire ha email yaitu nokwesa Bunyoro television sales@gmail.com. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Ikhwati al-kiram, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mukulikeyo mukuwumulamu mulango babakama baffe. Tubaniriza okubanga mukomyewo program DAAWA. Nze njiriko Senyondo Kraishi okuva Ekinoni Town Council Lwengo Greater Masaka nga ni mukozi
musomesa ku Bilal Islamic Institute abo amatovu Muslim Secondary School nayo mbeerayo mbatumidde nnyo nabo ababadde ku mukolo ekatenda awo twabadde ku mukolo ogwa mukadde waffe Aisha Allah gwe yajulula twabadde waawo abali ekabale abali mu bwera kasese bwera tuwe bali awo bakwebali mama Beirut ne DAAWA regional secretary for DAAWA regional Bunyoro region Allah akbar kwa beerako nnyo n'abalala mwenna bakadde baffe ab'emityana bwe twali nabo ku mukolo ekatende mwenna kwemuli tuli live ku Facebook ogenda ku Facebook otekawo BTV Uganda oba otufuna bulungi kati emikutu egisigadde Twitter, TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat ogeteka mutesi Bunyoro television Uganda nobanga kwetuli live otulaba abali Saudi Arabia Amina kimanyi ko oli otulaba abali UK Shamira kwemuli insha Allah tuli live tuberako era mwe bali kwekumira ku DAAWA Bunyoro television mwe bali nokujiwagira tuli ku kigambo ekiyitibwa obulimba naddala abavubuka bayiteeka mu nnyo mulimu gw'okulimba ogwo omuze gw'okulimba ky'olimba kati kyokola kati ne bwokula ne bonaaba bofunye ekifo ky'obuvunaanyizibwa bajja kugamba yo MP naye mulimba abamu bagenda kukumma obululu bintu bingi nnyo bizinesi abantu bafiirwa emirimu lwa bulimba naye nga si mulyaza amaanyi naye nga yeemanyiize obuze obuyisayisa obw'okulimba baganda bange b'ebiteebwa ekigambo kulimba kigambo kiki kigambo kibi nnyo ekigambo kulimba kigambo kibi nnyo twalabe hadith ne aya zombaka nabi Muhammad hadith zombaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne aya za Allah subhanahu wa ta'ala era hadith nalije tuyinza okwongerako wano egamba nti rawa al-Bukhari an Samurat bun Jundubi radiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mimma yukthiru an yaqula li sahibihi Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam buliwe bwachanga kumacha nga baswahaba bamaze kusala subuhi abagamba baya ni yalose yekiroto haliraa naam aganti haliraa ahadu minkum min ru'ya waliwo omuntu omukumu yalose yafunye yekiroto mu kiro yalose fayanqusu alayhi man shaa Allah ayanqusa nakitunyumizamu Allah gwabasobozesezza babasobodde kitunyumiza era bakolashi baswahaba ne baberanga bamunyumiza ebiroto bye balota bayinga bamunyumiza nze nalose kino nze nalose kiri nze nalose kino era oluvanyuma wa innahu qala lana Samura agamba nti wa innahu qala lana dhata gadati nti era Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama amachagamu yatukolashi natunyumiza naye ekiroto kiyali yakoze eki kiyali yalose natugamba nti innahu atani al-layla atiyani nti mazima ddala nze mu kiro nafunye abantu abakola ki nafunye abantu babiri abanzijidde mu kirooto kyange banzijidde nebaga nti wa innahuma qalali bombi ne baŋŋamba nti intaliqu nafunye abasajja babiri zimalayika zamujjira mu kirooto malayika bbiri zamujjira mu kirooto nezimugamba tukoleshi nezimugamba tutambule tugende intaliqu tutambule tugende fantalaqna netutambula netutambula olugendo nga luwanvu faataina ala rajulin mustalqi alkafahu netusanga omusajja nga yebakidde ku nsingo ye nga yebakidde ku mugongo gwe nga yebase kyabugazi naam nga yebase ku nsingo ye naam nga yebase ku saidi emu atugambe nga saidi eyaddyo yali yebakidde oba nga yebakidde saidi eyakkono ng'ali ku nsingo ye wa idha akharu qaimu alayhi bikallubi wa idha akharu qaim bikallubi min hadid naye ng'omu yali yebase wansi omulala ng'akoze eki omulala ng'ayimiridde akutte eddobo ffenna tumanye eddobo lino libalubesa mu nnyanja hook nga kali ki eri sharp at one end akutte eddobo akutte hook akutte eddobo ng'ayimiridde nalyo kati bwe yamala atunyumiza Samura n'agamba nti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'amunyumiza n'amugamba
wa idha huwa yati ahadu shiqi wajhihi fayushiru shiru oba fayusharu shiru shidquhu ila qafahu wa mankhirahu ila qafahu wa aynihi ila qafahu. Allahu akbar. N'agamba nti omusajja nga akutte eddobo nga ayimiridde yali akutte eddobo n'alifumita mu kamwa ka muganda we kono yali yeebase wansi n'amufumita mu kamwa n'alisika bw'ati n'amuyuza mpaka eno kuki mpaka eno ku nsingo n'amuyuza nga wonaakwata omuntu n'omufumitamu n'okwata ekiso n'omusala okuva wano bwoti n'amusala mpaka eno ku nsingo n'akola te nti wamunkhirahu ila qafahu n'akwata eddobo n'aliteeka ne mu nnyindo n'ayuza mpaka eno ku nkoona wa ainihi ila qafahu n'akwata eddobo n'ayiteeka ne mu maaso mu liiso kyekimu n'ayuza sayidi y'omumu eno n'atuusa ku nkoona n'ateeka eddobo mu nnyindo ya sayidi ya kkono n'ayuza n'atuusa ku nkoona n'ayuza ne mu liiso n'ayuza mpaka ku nkoona. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ne yeewuunya nnyo era agamba nti qultu subhanallah ma hadha. Neewuunya n'agamba neewuunya nti amatendo ga Allah la ilaha illallah subhanallah ate oyo wa amma rajulu alladhi ataitu alayhi yusharshiru shidquhu ila qafahu wa mankhilahu ila qafahu wa aynihi ila qafahu. Nti malaika nezimugamba nti oyo omusajja gwolabye nga bamukola ebyo bamuyuza okuva mu kamwa ne bamuyuza mpaka ku nkoona ne bamuteeka eddobo wano ne baliyuza mpaka omusayi bwe gutiiriika mpaka ku nkoona ne bamuyuza okuva mu liiso lino mpaka ku nkoona. N'agamba nti oyo omusajja gwolabye fa innahu rajulu yaghdu min baitihi fayakdhibu alkadhiba tablughu alafaq. Omusajja oyo yakeera ku makya n'alimba ekirimbo kimu bwe kiti ne kibuna ekyalo kyonna ne kitabula abantu. Ono n'abeera nga atema ono n'abeera nga akyayo ono nga bw'omanyi ku byalo awo omuntu avaayo n'alimba ekirimbo ne kibatabula mwena ne kibatabula nti ono gundi alogo ono yakwogeddeko kino naye nga mwana wattu yabadde akola ki ng'abadde alimba ng'amulimba ali mulimba yennyini. Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yakoze eki bwe yamwogeddeko fayasna'u bihi yawma alqiyama. Era olunaku lw'enkomerero omuntu oyo bw'ati wagenda okuba bagenda mubonereza agenda kubonerezebwa olw'ekyo. Qala Umara radiyallahu anhu Umar agamba nti la tablughu haqiqata al-iman hatta tad'a al-kadhba. قال نعم حتى تذكر الكذب في المزاح. انت لا تبلغ حقيقة الإيمان. omuntu tagenda kubalibwa nti muki tagenda kufuna bukkiriza bwennyini obwannama ddala hatta tad'u al-kadhba fi al-mizah. Okutuusa wanaaleka obulimba wadde nga omuntu oyo akola ki wadde omuntu oyo asaaga okulimba wadde osaaga ekintu ekyo tekikola ki tekikkirizibwa kibi nnyo. Qala abu aliya n'agamba nti antum aktharu salata wa siyama mimman kana qablakum walakin alkadhba qad jara ala alsinatikum. Agamba nti abu aliya agamba nti muyitiriza nti mwana wattu mugenze maaso kukola emirimu emirungi musadde musadde era mukoze emirimu egy'okusiiba n'egyokusaala ng'abo abakulembera we baakolanga. N'agamba nti naye walakin alkadhba kad jara ala alsinatikum. Naye mwana wattu obulimba bukoze eki obulimba buyitiridde ku nnimi zammwe. Badu ba Allah tulekerawo obulimba bugenda tuzikiriza. Buli wolimba onosanga omuntu nga bamubanja oba tayagala bamutawanya najja omugenyi najja ewaka naye nobanga walese akaana wabweru ku mulyango gwe kasimu nti bona wabeerawo omuntu yenajja nga njagala nti omugambe siriiyo kamala okugenda okwebakamu bagambe siriiyo sagala bantawanya. Omwana olutuuka kana olwatuuka nga kagamba omugenyi bwajja taata waliwa taata yeebase tayagala bamutawanye yagambye mbagambe taliiwo tayagala bamutawanya. Allahu akbar. Omwana ye ekintu akyogera direct. Ekigambo bulimba kigambo kibi nnyo. Waliwo omuvubuka omwe yeewuunyisa. Abavubuka babeera balimba naye waliwo omuvubuka omwe yatwewuunyisa ku site eyo.
ku site bali batabula seminti atawera nga bamutabula naye omuvubuka olwajja ne bamuwa omulimo nga yalina okutabula seminti yali alina okutabula seminti ku olwo abazimbi bajja bamugamba waayi ekifo ky'ensawo ennya ekifo ky'ensawo ennya ekifo ky'eggaali ennya tukole ki tukendeeze twongeremu tutabule eggaali 6 mu kasawo omuvubuka yagaana n'agamba nti sikola ki nze sigenda zitabula era bwe yagaana ne bamunyiigira bonna naye nga yali ali ku mazima kubanga omugagga yali amwesize nga akimanyi mwogezi w'amazima era omuvubuka omugagga olwakomawo n'akola ki n'amubuuza ensawo otabudde mmeka n'amugamba ensawo ntabudde mbadde ntabula nga ziwangambye mukama wange ntabula ensawo eggaali 4 ku nsawo emu 4 by what 1 by 4 oba 4 to 1 in that ratio era naye wabadde wabaŋŋamba nti nkole ki ate awo n'akola olugambo n'ayogera amazima kubanga amazima gakola ki gamujjula naye nga wadde wabaŋŋamba ntabula eggaali meka eggaali 6 baganda bange ab'ebitiibwa tuyitire ekigambo mazima tukyekwateko tusobole okubeera abantu abagenda okubeera mu mbeera ekola ki mu mbeera eyeyagala abantu bagenda ne balowooza osobola otukubirako kasimu insha allah oba genda ku Facebook BTV Uganda nosobola okuteekayo gundi yona comment yo oba ku mukutu gonna ekisigadde Bunyoro television Uganda Twitter YouTube osobola okugenda ku Instagram Snapchat TikTok kwe tuli live era abekumiddeko tubalaba barakallahu fikum tusaba Allah kiteke fi mizani hasanatikum ate ne program endala zonna tubeera live amawulire gaffe ku ssaawa 3 igajja kubaga kutuusibwako ojja kuba ogalaba wona wooli oba oli mu ofisi yo oba oli mu kukola oba oli ku petrol station kati nga mahadi ekyotera tokyatawaana kunoonya tv gyeri obeerako awo insha allahu taala ate nga ebipya n'ebirungi tukyakola ki tukyajja insha allahu taala nga bwe bigenda basoosootererwa ekigambo bulimba abantu abamu bagenda ne balowooza nti ekigambo bulimba nti olwokuba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ayina ebintu byatayogeranga direct ne bamubuuza obeerawa nga lumu yali atambula ne bamubuuza nga abalabe bajja bamunoonya n'asanga omukadde omu yakola ki eyabalagirira ekkubo lye balina okukwata baba bagenda n'abalagirira mukwate mugende nga balina gye balaga baagala kwekweka balabe baba batukanga muli omukadde n'ababuuza ate mwe muli baawa omubaka n'agamba ffe tuli ba ku mazzi oba gaawa teyali kiriya naye yali anoonyamu protection ne Nabi Musa alayhi salam naye yayogera ekigambo okusinziira mu hadith gyetugenda okulaba obulungi wano nti hadith gyetugenda okulaba obulungi eri mu Bukhari Nabi Ibrahimu alayhi salam bwe yakola ki teyayogera mpaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam agamba nti Nabi Ibrahimu never spoke untruth teyayogera kintu nga si kyamazima except in 3 cases yayogera mu nsonga zaali meka 3 ezaali zirabikanga eyali alimba esooka we yagamba nti mulwadde we yeerwaza atya yali waliwo festival nga onalaba Kampala City Carnival yali ngawo kati ne wano waliwo festival ey'abantu abasinze ebiwumbe balina omukolo kubakuŋŋaanira ye yeerwaza n'agaana okugendayo nga gundi niyaye ayagala kusigala kutematema biwumbe n'asigala n'abagamba nze ndi mulwadde sigenda genda ku mukolo ogwo ogw'okujemera Katonda ye muli mu mutima gwe naye abagamba ndi mulwadde bwe yasigala n'atematema ebiwumbe kati embeera eyokubiri bw'amala okutematema ebiwumbe smashing the idols bw'amala obitematema he said it was done by the big idol ask them if they can speak it was done by the big idol ask them if they can speak n'amala babakomawo nga bavudde ku mukolo ne basanga yatemyetemye amasaanamu gaabwe yatemye ebiwumbe bamubuuza ani yabitemyetemye n'abagamba kuba bwe yamala okugatematema n'akwata embazzi n'ajambaza n'ajambaza essanamu eddene kuba lyo teyalitema yalirekawo n'ajambaza essanamu eddene nti lyali agatemyetemye bakomawo bamubuuza owaaye ani yatemyetemye amasanamu gaffe n'abagamba mubuuze eryo essanamu eddene kirabika lyali agatemyetemye if they can speak
bwe bali sobola okukola ki bagamba gasobola okwogera awo n'abanga alabisa alimba kubanga ye yagatema aye n'agaana okujjayo nti yakoze eki nti yagatema ekyo kyeyalimba naawe okiraba bulabe. Naam, ensonga eyokusatu Nabi Ibrahim alayhi salam gye yalaga nti naalimbye Ibrahim alayhi salam's statement regarding Hazrat Sarah. Ibrahim statement gye yakola ku Sarah okumwegaana nti si mukyala we. Naam, eyo incident. This incident concerns the hadith of Abi Hurairah radiyallahu anhu. When Nabi Ibrahim alayhi salam passed through Egypt, he said to Hazrat Sarah before entering Egypt that the king is a greatly unjust tyrant. Omusajja yali kiwaji nga walaba omuntu sajja yenna king of that area. He was a tyrant. Actually, omusajja yali muzibu nnyo nga bwalaba omuntu azze n'omukyalo omulungi. Kuba Nabi Ibrahim yali mulungi, yali omu ku namba ezisinga okubeera, yali actually ndowooza mu namba nga yakumeka, mu namba nga esooka oba yakubiri. Naam, yali mu namba esooka oba yakubiri okubeera omulungi. Ate Sarah ye yali namba emu mu bulungi, yali namba emu. Maryam awo ne bajja nga baddirira naye Sarah yali mulungi. Kati oba yita mu Egypt kabaka waayo ne yeegomba Sarah, kabaka waayo ajja kwegomba Sarah. Era Ibrahimu yakitegeererawo nti kabaka agenda kukola ki, agenda kwegomba Sarah. N'amugamba nti ono kabaka, this king wa Egypt, when he sees any beautiful woman, he takes her over by force. Bwalaba omukyalo omulungi yenna amutwala by force, and if her companion is her husband, he has him killed. Era bwabanga omuntu gwatambudde naye nga atambudde ne balo, atambudde ne bbaawe, amukola ki, amutta. But if the companion is some other relative, naye ate companion ono gwatambudde naye wabanga muganda we, uncle, nga si bbaawe, oyo mwana wattu akola ki, he pays no attention to him, omuntu oyo tamufaako. Era Nabi Ibrahim alayhi salam n'agenda mu maaso ng'agamba Sarah, he said to her, you are my sister. N'amugamba nti kati okuva n'olwaleero wetutuuka eri mu Egypt ogenda kugamba nti you are my sister, nti oli sister wange, nze ndi brother wo, tusobole okuwona baleme okunzita. Kitegedde, king aleme okunzita. In this land apart from you and me there are no other Muslims. Era mwana wattu mweno kingdom okujjako nze naawe abazzeemu tewaliwo bantu balala basiraamu. Era omusiraamu yenna ayingirayo onaye abeera mu tocha. N'agamba, so tell him, hey, I'm your brother. Kabaka mugambi waba akututte, you tell the king, I'm your brother. Nze brother wo. Naye ate nga Sarah yali mukyala wa Ibrahim. Nabi Ibrahim alayhi salam n'alabika nti alimbye, naye nga kye yali alimba wali okiraba ati kwegamba nti embeera eyo abantu abasinga abavubuka bakola ki, abavubuka bagyesembesa nti Nabi Ibrahim nga yalimba mu nnimba 3 ezo tulabye. Nabi Ibrahim nga yalimba, naawe n'osalawo n'olimba. Muganda wange, kigambo kulimba kigambo kya busagwa nnyo, kigambo kya bulabe. Muganda wange weegendereze, weekingirize ekigambo kulimba. Baganda baffe mwenna batulaba, abali Fort Portal, abali Kagadi, abali Fort Portal, abali Kagadi, abali Kakumiro, abali Rubirizi district, abali Ebwera, tusiima nnyo kubanga muli kumpewo kwe bali babeerako. Baganda baffe basaidat okuvawa Saidat asinziddeawo Kyankwanzi. Basiima nnyo programu zaffe zonna, programu DAAWA ne programu endala zonna. Era temojjanga okwo mwekuumire ku mpewo, mwekuumire ku programu zaffe zino kubanga tukyasumulula ate nga ze zino programu zokka, eno TV yokka ey'amakulu okulanga naffe. Bw'oba oyagala okulanga naffe genda butereevu awo abe Bunyoro, genda butereevu awo ku Liberty Radio. Liberty Radio wetuli awo, teekawo ebirango byaffe, ojje wano tulange naawe insha Allahu taala, tusobole okubeera nga tukola ki, tusobole okubeera nga tuli mu mbeera oba oli awo esinga okubeera ki, okubeera ey'obuvunaanyizibwa. Bantu bangi nnyo bawanika comments zaabwe kwe tuli live. Beebaza insha Allahu taala. Ekigambo DAAWA kigambo kikulu nnyo okubeera nga mukola ki, abantu baganda bange
abali awo district yawa district ya Masaka Chotera Rakai Sembabule bwe tugendako mu bizinga Kalangala bonna babeerako kwebali mwebalo kwekumira ku mukutu guno era tusuubira nti nno bye tufumba byonna insha Allah taala abe Kampala wano nammwe insha Allah tukola ki nammwe saawa yonna abatali ku manyi waliwo abagamba ate nze siri ku start times dish eyo nena lwekwaso ajja kukola ki ajja kuba abagwako insha Allah mu kaseera katini nnyo naye nga abantu abali up country ogenda ku dish start times 531 tubeerako insha Allah taala tusobole okubeera nga tutambulira wamu mu programu zaffe zino eza daawa. Ekigambo bulimba kigambo kya bulabe nnyo, kigambo kya bulabe nnyo. Olaba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama bwe yatukubiriza okuleka ekyo ekitakola ki, okuleka leka ekintu ky'olinamu okukola ki, ky'olinamu okubuusabuusa. Naam, leka ekintu ky'olinamu okubuusabuusa. Nga tusembeyo ne hadithi eno, hadithi egamba an Abi Muhammad al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu qala, hadithi evaku mugana wa Abi Muhammad al-Hasan bin Ali agamba atya, bamubuuza kiki wakwata, bamubuuza kiki okutte, kiki wakutte, kiki wakwata ku mubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, n'agamba nti hafidhtu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, nakwata ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama namukwatako ki namukwatako kiyaŋŋamba, yagamba nti daa ma yaribuka ila ma la yaribuka. Allah akbar. N'agamba nti namukwatako ku mwoyo, okuva ku mwoyo ku mubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yaŋŋamba nti daa ma yaribuka ila ma la yaribuka, leka ebyo ebikuleetera okubuusabuusa, okolenga ebyo ebikuleetera ebitakuleetera kukola ki, kubuusabuusa. fa inna sidqa tumanina wal kadhiba raiba, nti mazima ddala ekigambo mazima kireeta amazima, galeeta obumativu n'obutebenkevu, okutebenkera mu mutima gwo n'obumativu. Ate obulimba buleeta ki, buleeta raiba, buleeta okubuusabuusa. Kigambo raiba okubeera nga buli kaseera olimu oyina ekintu okibuusabuusa, ng'olina shakka. Bagedde kino, omuntu bw'ayogera ekintu ekyobulimba, muganda wange ow'ekitiibwa, ojja kusanga nga abantu abagezi bakitegedde, bagambe naye ekyo nga kirabika nga ekyobulimba. Naam, so baganda bange b'ebitiibwa, twewale ekigambo bulimba insha Allahu taala. Akadde kaffe bwe kati bwe kabeera baweereza obubaka insha Allah, tujja kuba tukomako olunaku lwa leero, tusobole okubeera nga tugendako mu programs endala eziddako nga bwogenda oziraba insha Allahu taala, mpaka bwe zigenda okutambula mpaka ssaawa zaffe 3 ez'ekiro tubaayo n'amawulire amayitirivu. Abaana we bali awo mu newsroom bali mu gatereeza, bamukulu James n'abalala bonna we bali bagatereeza. Ekisookera ddala nebaza abo bembadde nkola nabo olwaleero, abantu bembadde nkola nabo olwaleero mu programu eno, baproducer bange mwebali omwo, producer Aaron mwebali omukwaju, mwebali mu production, waliwo ali ku social media, ali ku controlling Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, byonna ebyo byonna YouTube. Oyo omukulu promo wali ekintu akazaako kulaba nga akitwala mu mbeera ey'obuvunaanyizibwa, akiteeka ku level ng'enjogera y'ennaku zino Kampala wano, nti akitadde ku level insha Allah. N'abakadde baffe management yonna tugyebaza olw'okuba nti masha Allah taala TV eno mugibeereddewo, ate nammwe mwennyini abalabi baffe mubeddewo, abatuwadde obulango tubeebaza nnyo, era mwongere otuwa obulango bwaffe mbutwalawo ku Liberty Radio, Hoima Liberty Radio, naye walala oba osobola okujja Lukamoocha Kila Road insha Allah taala wetuli, oba ojja kuba otusangawo, osobola okubeera nga wetuli okuweereza. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah wa kathara Allahu min amthalikum wa nafa'a bikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
akanzaali sahara mukyuzi mix kakyusisa enfumba si bintu bya malaga fumba tetukyafumba bino bimuyaya analya nedda sahara mukyuzi mix akyusa ekijanjalo nobanga alya pizza nera bw'oteeka sahara mukyuzi mix mu nyama omukyalo omufumbo nawe wa woteri wekwate sahara mukyuzi mix ojja kukola teringi mi baby sahara mukyuzi mix kawooma kalina akawoowo kakola guleevi baaba oli wa woteri oba ogula kamukamu akanzaali sahara mukyuzi mix kali mu maduuka ne supermarkets zonna mu ggwanga bw'oyagala okusuubula sahara mukyuzi mix jangu ku magi big traders mu kikuubo edduuka namba 15 Vinco Arcade ate nno